Nkulisiza yonna gy'obadde ggwe eyeekumira ku UG Update TV kutegeeza nti okola kyamaanyi ggwe ali eyo yonna gy'oli gy'osinzira okuba nga owuliriza omukutu guno owuliriza channel eno gwe muganda wange ali eyo. Bwe njogerera abataka abaagenda e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu bakwate. We njogerera kati kimaze okukakasibwa nti bakwatiddwa gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Update TV. Bbanga lyonna Bannabuganda, abantu b'e Buganda, Abaganda mubadde mubanja Kabaka wammwe nga muwuza kimu nti Kabaka, twagala Kabaka waffe, mukwano gwange nno abatume be baatuma ogenda okulaba Kabaka waabwe ali mu mbeera ki, bakwatiddwa gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Update TV. Nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo muganda wange, tuwerabira ku subscribinga, genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso, tusobole okuba nga tunyweza amayengo ga channel eno gwe muganda wange. Nagamba osubscribinga, tuwerabira koona mu kadi kajja kuyambako okuleetera alerting message singa nga wabeerawo information yonna ebezze. Tujja kuba tukuyambirako ddala bulungi nnyo okuba nga ofuna notification gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Kakati muganda wange nga wenkugambye wenjogerera abataka abatindiga eggendo abatayagala kulutumira mwana bagende beerabireko ku Kabaka waabwe nga bakooye okuwulira amawulire nga engalabi ya Nnyonza, nga bakooye okuwulira gwe muganda wange ali bagamba ku luno katuubeyo oluwulu lw'ekigere tugende twerabire Kabaka waffe tulabe embeera ki gy'alimu. Muganda wange twategeezebwa nti Kabaka yali ali mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Psychiatric Hospital. Eddwaliro eryo liba lijjanjaba abantu abalinamu engeri ya mental problem ku mutwe gwabwe. Teriba ly'abalalu naye just babeera balinako just a mental problem, a mental slight problem ku mutwe. Mwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati abakulu bano gye baagenda era tetwamanya oba baabawa olukisa oba olukisa baalugjawa, naye nga bbanga lyonna adde babanja Kabaka waabwe nga bagamba ali Kenya ate ali ludda nga teri kituufu kyogerwa. Naye kati wenjogerera bakwatiddwa wenjogera kati bali basibe mu ggwanga lino erya Namibia gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Ensonga yonna eyabakwasizza tetunnagimanya, naye ani eyataddemu omukono bano okukwatibwa nga ani yakoze order tetunnaba kubitegeera bulungi nnyo, naye nga tutegeezeddwako nti n'essimu yavudde eno neekubwa eri e Namibia nti abakungu abo abazze okulaba Kabaka temubaganyaako yadde okulingiza wadde n'okusonga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda jjajjanjabibwa ku mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Muganda wange biwuniikiriza era byeraliikiriza, twebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwaki baba bamuteekako security weetyo ennene, lwaki baate bakkiriza bantu kugendayo mulaba, lwaki baate bakkiriza bataka kugenda kulaba ku Kabaka waabwe gwe bamaze ebbanga eddene nnyo nga babanja. Kubanga omuntu wabeera omulwadde tusuubira okuba abantu okugenda omulambula okulaba embeera gy'alimu, tumanye nti abasajja bano badde baboogerako bifu. Bwe babanga baboogerako bifu nga batuufu, lwaki tebakkiriza bataka bano kugenda kulaba Kabaka waabwe batubuulire embeera Kabaka gy'alimu? Kubanga ebbanga ddene ng'Obuganda bubanja Kabaka waabwo tebamulabako, tebamukubako kyamulubaale gwe mukwano gwange. Wovaayo n'oyogera ku nsonga eno nga bagamba gwe otandise okuyita ttembo. Oba okitegeera muganda wange, naye kaakati wenjogerera ne bana babadde bagenze betwadde tulinamu essuubi tibajja tubuulira tibanaye tusanze Ssaabasajja Kabaka oba yakubye ku matu oba yabasuddeyo akagambo newe kati nga lulu we baatulaga akatambi ng'avuddeyo ng'ayogerako eri Obuganda, ng'ayogerako eri eggwanga lye. Muganda wange essuubi lituweddemu kubanga bano abatume be twatumye nabo banyezeddwa. Wenjogerera kati batemeza amabega wa mitayimbwa mu ggwanga eggwirwa eri e Namibia gwe mukwano gwange. Tetumanyi oba bagenda batikka abatwala eri Ssaabasajja Kabaka gy'ali oba bagenda batikka babakomyewo nti tebakkirizibwa kubeera mu ggwanga eryo kugenda kulaba Kabaka, simanyi mukwano gwange. Naye ng'agaakagwawo galaga nti nno bano bamaze okukwatibwa. Njukira nti nno ensonga zino zize zeetooloola nnyo ng'Obuganda bubanja Kabaka nga basonze nnyo olunwe mu Charles Peter Mayiga Katikkiro
wa Buganda nga bamusongamu olumwe okubanga yataddewo ekisenge okubanga Obuganda tebusobola kutuukirira kabaka waabwe nti Charles Peter Mayiga yalina omukono mu kubuzibwawo kwa kabaka. Bo bagamba n'ogga bye mutugamba nti kabaka ali yajjanjabwa mwandibanga mutulimba. Kabaka mwamubuzaawo bubuzi ko mwandibanga kabaka waffe mwamubuzaawo na bubuza era Abaganda tebakkiriziganya na nsonga nti kabaka ali mu ggwanga erya Namibia ali mu kujjanjabwa. N'akatambi ke baasindika luli batono nnyo abaakakkiririzaamu era bagamba tetubikkiriza okukakasa nti nno bye mutuwa bituufu katuweyo olubu lw'ekigere e Namibia ffe bennyini abataka twekakasize nti kabaka waffe yali mulamu nti kabaka waffe yali atemya bukofu. Naye muganda wange wenjogerera kati bamaze okubanywiza bano abakungu abataka aba Buganda abagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Era embeera si nnungi kati wenjogerera, ebintu si birungi eri obwakabaka bwa Buganda. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza ngenda maaso n'okuba nga osubscribinga, likinga, sharinga tusobole okuba nga twongerayo amayengo ag'omukutu guno ogwa UG Updates TV. Nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo, tova ku UG Updates TV.